kati waliwo Sara sokojje Sara manyokola naye art Julie gendo ete art piece eri awo ya Sara neyo ziri awo Sara lyotya kasituke n'okusituka olyotya mukwano oli bulungi sembereno oli bulungi bino ebifaananyi yegwa bikuba yegwe wabiyiga otya okubikuba okubanga tewali kyangu mu nsi omanyi edda nze nno nga nkyasula ku street I was a street boy. Wow, wasulako ku street. Definitely that was my life. It was a total mess. Naye when I ku street nenkizuna nti I don't belong here. Mu kulwana okuva ku street nazisimako kwa nava mu kuyimba nadda natandika osima toy. Ya kati bwe nasima toy nekuba ensululu mutwe kato mutwe gwabike nalindi mu futi nga nsima went ensululu nenkuba Nimpriyango obunge bugase sensululu bwe yankuba ngamba nga sibyangu omuntu yayimirira mukawaira ko nangamba nti kye kyangu munsi wagezako emirimu gya HK Media gikyagendera ddala maaso ate nga tuli Kampala Uganda ekitundu bakiyita Makindye abaami nga bano benkuletera ku show establishinze abavubuka abamanyi tugezezzaako okulaba nga tubanoonya ate naawe ali eyo obeere ng'ofunamu ekyokuyiga naye ng'ate sinaba kubeera nga nkwanjulira omulama gwa show ogw'olunaku olwaleero njagala okukwebaza gwe wena ali ku HK Media nti okola kyakabi nnyo ate oba ndaba omulundi gwe ogusooka amanya gange nze Hadija Kigozi okuweereza kati essaawa eno nga ndi Uganda ngenda kubeera nkuletera omuvubuka olunaku olwaleero ebintu byensanze waneeno binneewuunyisiza ebintu byakola binneewuunyisiza wabula njagala tubeere nga tumumanyakoko akatano akamukwatako nsense Kulaba nze mami omanyi mami mbadde nkugoberera nnyo interviews ng'oli Dubai nindabanga osanga nange nandiweereddwa omukisa okutulako ko naawe nembako nebyenkulambululira kuba ndaba abantu bangi bakwesize okyusiza obulamu bw'abantu bangi ate era okoze n'abantu bangi n'obayongerako ettaffaali eryo bayita ery'omuzinzi mu bulamu bwabwe so bulijjo nkulaba ne ngamba Mukama singamba nange omukisa omuntu ono akyalyako ku nju yange omuntu ono ajja nannambulakoko so olwaliro Mukama azzeemu essaala yange era ekitiibwa kya Mukama. Okay, banange ndoza je nkutwala olaba yata olunaku olwaleero nkuletedde omuganyo n'ow'enjawulo sigenda kubeera nga mwanjula amanya naye njagala ye abeere nga yeeyanjula amanya n'eddoboozi gwano. Amanya gange bampita Mechanic Rabongo. Ndi musajja. Mechanic Rabongo. Mechanic Rabongo erubuzaye bampita Rimasang bagenda ni musajja muganda banzala kabowa Mechanic Rabongo dyenkozesa mu buyimbi ne mu gyaffe gino gyenkola it's my brand name. Oli muyimbi ate ng'oli artist ono akuba bino ebifaananyi byendabye wano. Ndi muyimbi ate ngera nsiiga n'ebifaananyi omanyi okuyimba n'okusiiga tebyawukana nnyo yenna aba art just I am an artist stroke art. Artist enjawula ndowooza naye ndowooza tebyawukana nnyo obukodyo bw'okozesa ng'oyimba bwe bukodyo bw'okozesa ng'osiiga byonna nobigattagatta n'ojjamu amakulu. Okay, so kati okufaananako nebyendabye wano ndabyewo ati mungi ate ogaseemu music ebintu bibiri obikwasaganya otya? Nga bwe gambye nti okuyimba n'okusiiga bye bimu bw'oba oyimba otula wansi n'ocreatinga ng'owandiika ku lupapula ate bw'oba osiiga otula wansi n'ocreatinga ng'oyita mu kusiiga ku canvas so ekyawukana kwebyo ebintu ebikibyawula nti wano oba oli ku canvas ate wali oba oli ku lupapula naye nga byonna bitandikira mu bwongo so si bizibu just kutuula wansi n'ogamba nti time eno kanjiye nga nteeka ku canvas time eno kanjiye nga nteeka ku lupapula so tekirina nnyo buzibu nze nno nsuubira nti nafuna perfect match ekyenkola mu music nkikyusamu bukyusa nenkiza mu kusiiga Mukama badde mulungi gyendi working out ate nga nina amaanyi munze era nina essuubi munze nti bikya working out era bikyakolera ddala amakulu n'okwongera okuinspiringa baganda bange abali eyo abalaba nti buli kimu tekisoboka abalaba nti omuvubuka talina opportunity abalaba nti omuvubuka anyigiriziddwa nnyo nze nno nesigama mu kawaayiro akagamba nti no oba onyigiriziddwa kozesa ebinyigirizo ebyo ebikunyigiriziddwa bifuula emigaati ogirye
okule just challenges ezo just zifule bufuzi mugati gwa blue band wekitwala nti challenges myaje nino okulya nkule mbongo nkule mu ndowooza nkule mu bidi numbe mbeko n'ekyenjawulo kyenteekawo kubanga tewali kyangu mu nsi omanyi edda nze nno nga nkyasula ku street. I was a street boy. Wow, wasulako ku street. Definitely that was my life. It was a total mess. Naye when I ku street nenkizuna nti I don't belong here. Mu kulwana okuva ku street natandika okwagala okuyimbirira. Story yange gyeri emabega nnyingi njagala kugiremu kali ka main point. Nayagala okwagala okuyimbirira. Bwe nakolanga amaloboozi mu bibiri eyo nempuliranga pain nga sikyasobola na kusanga pain y'amaanyi nnyo mu kifuba kyange. Nga bw'obeera orihasinga olekana nnyo. Yeah, you could shout eddoboozi liggulire. Ffe yali endowooza yaffe it was not professional ne by then kyetwali tusobola okwetuusaako nga ffe abaali beeyiya. Kati bwe nakikola ennyo najjamu obulwadde ne ndwala amawuggwe ne ganafuwa. Kati natuuka ekiseera nga ntya okuyimba ne njagala okunoonya option endala nve ku kuyimba. Naye bwe nali neebase nga mbivuddeko nga ddala agenda mu lyaso bintamye mulalo yange enfu naye bwe nali neebase nenfuna okwolesebwa ng'omuntu aŋŋamba nti naye really metaniki kyekyangu mu nsi. Oli musajja mulokole? Ndi mukkiriza naye ate nzikiririzera mwezi empagi ezatandikwa ensi. So omuntu we naŋŋamba nti kyekyangu mu nsi. Nangamba tulina basimi ba toy ate nga naze nazisimako kwawe nava mu kuyimba nadda natandika osima toy kati bwe nasima toy nekuba ensululu mutwe kati omutwe gwabike nalindi mu futi nga nsima wenti ensululu nenkuba nempulyango obunge bugasse sensululu bwe yankuba nangamba nga si byangu omuntu oyo yayimirira mu kawaayirako nangamba nti kyekyangu mu nsi wagezako okusima toy kati awo emenya omutwe katogukuba ogubongola abasajja abali mu office bali ku bunkenke bazuuka ssaawa 12 banyuka ssaawa 4 babavuma babalansinga ebitabo ne bigaana okuwaakinga out ne babasala omusaala batuula wamu bakola nnyo baba ne stress buli kadde tewali kyangu mu nsi push so push harder kijja kuba nenzukuka mbuli ne ngamba no ndi muyimbi kannemerere ku ekyo ng'owulira kyoyagala ku mutima. Nali ntandise kikoowa naye omuntu oli ate yalina gye yannengeza nangamba nti tewali atudde mirembe. So baganda bange bwe kityo bwe kirina okuba. Ensi gye tutambuliramu tewali atudde mirembe. Okay. So from there you started to sing and after singing noyingira mbine ebintu bya art nobeera ng'okuba ebifaananyi. After there nali nnyimba ninayongeramu nnyo amaanyi era tewali muyaga gwaddamu kunsuula. Ntambulira ku maloboozi ago nti tewali kyangu mu nsi. Gwe buli kyoyagala okukwatako engalo eno kirwanira. Golodi tumwagala nnyo, ebikomo ebya feeza tubyagala nnyo, kopa ne zaabu tubyagala nnyo bisanyusa naye biyita muliro. Ebirala biyita mu kukoonezebwa okuyitirivu ebirala silver okumusokolo olina kusima nsozi n'osima n'okka wansi. So life is eliwo etyo tewali kyangu mu nsi. Bwe navaawo neeyongera amaanyi okuyimba bwe navaawo nengatako ekyoto ky'okusiiga art nga nno nze ntegedde nti okuyimba tekujja kummazaako neetaaga finances neetaaga okukola vidiyo ezivuganya neetaaga okuyimba message yange nga si ya pakupaku ejja twala emyaka okugimanya naye ate yeetaaga finances nengamba no kati kanzuule art munze mujje mu music ate muzze ku lupapula funa engeri gye mutetenkanyamu mukolamu ssente n'okukyusa obulamu bwange paka wano we tuli era mukama abadde mulungi gye tuli. Tukubye emiranga tukubye eŋŋoma abantu badduukiridde emiranga gyaffe batwegaseeko tufuuse famire ennene. Ensonga tusobola n'okuba wano naye n'otuula nga gamba oggumidde n'otatya anogamba nti it's a nice place. Bano abaana bendaba wano baganda bo oba obayinako oluganda? Abaana bano nno munnange baana bange omanyi nze nno neebala okuba omu ku bayimbi abakyasinze obugagga mu nsi muno. Ndi mugagga nnyo. Nina gold, nina silver, nina zaabu, nina n'ebikomo. Naye ate ebintu ebyo bye nnina sibirina mu mpeke oba mu buliwo. Biri mbaganda bange abo. Juli oyo mweyitira gold, Sara mweyitira silver oba copper. Kugamba eby'obugagga bungi nze Katonda yampa bye yampa yabissamu abo.
baganda bange baana bange mbagala essanyu lye nnina ku nsi lye sitafunanga wantu walala bonna so sebana bannyonnyola negamba nti baana bange obaki no bya bugagga munze mbalabanga golodi munze mbalabanga buli kimu era mukama anyambye nampa ekisa n'ensolo baluŋŋamya nawo nga byewanuŋŋamya netutambula ffenna paka wano. Do you mind singa mbeera nkubuuza abaana baneno gye wabajja okubeera ng'obasembeza babeere nga babeera naawe? Bajira abaana bano bajira mu byamagero bajira mu ngeri ez'ekyewuunyo nnyingi. Sometimes amusitajjukira nawe nabajja naye ate nnina entandikwa ey'okubafuna kati nga muganda wange Juli ye Namusanga asomba bicupa bye Salaayi Namusanga waka nga alina binaye ebyalimu ebyenjawulo ne tujja ne banneesiga ne mbeesiga ne banzikiririzaamu ne mbakiririzaamu ne tufuuka famire era nze nzikiriza nti gy'emikwano gye nkyasinza okuba nagyo egy'omuwendo mu bulamu bwange si baako na mikwano gye bafaanana. Mukama abawa omukisa. Bannange omuvubuka okubeera nga muto bw'ati naye nga yeeyisa nga ggwe oba nga ayogera ebigambo ebiwoomu nga by'oyogera tekisangika naddala mu nsangi zino ez'olwaleero. Abaana balowooza ku mabaala, abaana balowooza mu kukwana bakazi, abaana balowooza ku bintu kwegamba ebitabagasa oba oliawo ebitagasa na famiri zaabwe. Owulira otya okubeera nti oli omuntu bw'ati? Nze nno sina kyempulira kyanjawulo tho neewulira muli nti ate ndi wanjawulo kuba natonderwa ndi wanjawulo ninganga abantu abalala bonna era mpulira nga abantu abalala bonna lwakuba ekyenjawulo kye nnina ekyawukana kwa abantu abalala nti nze nekkiririzaamu era sikkiriza mu kigo kimu. Nze okugamba nti nnemeddwa wakiringwa emirundi 1000 kyekyenjawulo kye nnina naye ebirala byonna nze ndowooza ninganga abantu abalala. Wow, that's so amazing. Abatulaba abalungi tuli ku HK Media ate ng'oli ne Hadija Kigozi wendi nnyo wano e Kampala ate ng'olunaku olwaleero tusibidde wano Makindye. Emirimu gya HK Media gikyatambulira ddala okuba nti tetuli mu Dubai ate nga twazzeko e Uganda tekitegeeza nti ate media yo egenda kubeera ng'esirika. Tugenda tulambulako abavubuka ab'enjawulo gwe wenna ng'oli muvubuka ng'oyagala okubeera nga ofuna amagezi ag'enjawulo okuva ku bavubuka banno ate njagala obeere ng'olindirira kuba bingi nnyo bye ngenda okubeera nga nkuleetera. Olwaleero tuli n'omwami ono Luyima ate nga alina ebyewuunyisa wano ewaka we musanze oba wakolera oba mu maka ge wawangalira alinawo abaana balabirira alina ati gwakola ate nga mwami muyimbi. Okay, okusinziira ensangi zino oba ekiseera ekibaddewo tubadde mu lockdown ate nga tugimazeemu ebbanga ddene abaana tebakyasoma abavubuka tebakyagenda ku ssomero gwe ng'omuvubuka kagambo ki k'olina eri abavubuka banno akayinza okubeera nga kabaza mu nteeko abatayagala genda kusoma ne bagenda ku ssomero ababadde batayagala kukola abamalira ssente mu bakazi abazimalira mu kucakala ne babeera nga tebazijaajamya kugamba ne babeera nga beewumbawumba? Miss Adija nonno kyensobola okugamba ku nsonga eyo kiri kimu nti sina kyenja kugamba muvubuka kyanjawulo kye batamugambanga naye nze nja concentratinga nnyo ku mpagi z'amaka taata ne maama naate sijja kwogera nnyo ku taata kuba nze simumanyi nze nakula na maama wange nja concentratinga nnyo ku maama oyo eri omuvubuka. Bwe nali ntetenkanya ekifo kino nalaba nti mu kifo kino wasaanawo ekibumbe nga kiri ekibumbe ekyo si design naye nakiteekawo ne passion nakiteekawo n'ekigendererwa ekyokulaga omuvubuka ali eyo nti omuvubuka gwe omuto tunuulira nnyo omukadde okule tunuulire nnyo okule n'omukadde waffe oyo Katonda gwawadde omukisa n'asuumuukamu bambi ayambeko nnyo abavubuka abo batunuulire bakule ensonga lwaki olaba nti omwana atunuulidde mu maaso ga ne mami atunuulidde ekyo ekibumbe gwe wakibumba? We do a lot of things we do a lot of things. Katonda atublessinga n'ebitone bingi naye tuwulireyoko ku bintu mu bufunze nga tunatera okufundikira byokola wano osanga omuntu ali ku HK Media abiraba ayinza okupikinga interest. By the way tukolerawo ebintu bingi tukola paints zino ez'enjawulo tukola obutebe buno bwe tutuddeko tukola ebintu bingi nnyo ebya art ate nze siri artist nti ndi artist omu wano Rabongo this is Rabongo art video neyikolebwa set of abantu begatta obuganda abanjawulo kati waliwo Sara sokojje Sarah manyokola naye art Julie
Gendo ete art piece eri awo ya Sara neyo. Ziri awo. Sara lyotya. Kasituke n'okusituka. Oli otya mukwano? Oli bulungi sembereno. Oli bulungi. Bino ebifaananyi yegwe obikuba? Yegwe. Wabiyiga otya okubikuba? Nandika pola. So kati mweyambagana ne Sara, Musajja mukazi era ebifaananyi by'endowooza bijja ogenda biraba azintetenkanya atetenkanya wakawe n'amuteekawo. Wow, that's so amazing. Bifaananyi w'amaanyi. So bwe twegattagatta tukola Rabonga Art Villages. Mbadde nzira ku kiri nti tukola ebintu bwe biti nene nkyejjako nti ate siri nze nzekka ne balatisi baŋŋanga Sara bannange Sara angize nnyo amazing ennyo Naraiso Sara mukyala Muganda alina n'erinnya eddala lyafunye. Wow. Ayana erinnya eddala juli jangu ayana erinnya eddala lyafunye oba nti ogere mu kamera Already eddala nalongo chicken. Million. Erete ekyo. Okay. Eno ya art piece ya Sara gye yakola. Ya art piece ya Sara gye yakola. Jangu wano. Girete naawe gye. Girete. Jangu naawe. Ate mbadde ngenda kweta ya. Soko lete yoddeyo lete eyiyo. Mpola togwa. Sara njagala kifaananyi kino kikugulako. Okinguza? Njagala kikugulako leero. Ogenda kinguza ssente mmeka? 10. Mitwalo 10. Nenda kukikugulako kino ekipande mulo. Amina. Ndowooza olabye batesiti ab'enjawulo be tulina wano nti tekikoma ku Rabongo yekka. Kyetolera ku bantu bangi naye ate empagi zaakyo ezisinga zakwekiririzaamu empagi zaakyo ezisinga zakulaga nti gwe omuvubuka ali eyo nno bwe tulina omuntu omuwendo bw'ati ng'asobola ovaamu ekifaananyi bwe kityo. Nga waliwo n'abantu abali eyo abatudde naye nga tebasobola kwekolera kintu kyonna. Akalowoozo kadda gy'oli ako nga tekalina kibuuzo just answer ne ziba zirina kuvawo kati waliwo ne artist omulala. Bannange kino kyekya Julie. Chicho, Juliana. Wow, that's so amazing. Mulabe Juliana. Julie jangu eno. Jangu wano Juliana. Sorry, tambula mpola. Ero tusanze tuli mu kujaguza yaguze essimu. Essimu yogero Wangapi wajiguze emitwalo 8. Sako gireta Miss Adija. Gero gireta. Leta essimu yatulabeko. So, abuka bananga abali eyo. Gwe olaba nga omuntu nga Julie naye asobola okwekwatakwata n'akola ekintu bwe kiti eky'omuwendo. Sirwa akalowoozo kadda gy'oli wadde tekalina kibuuzo. Fumiitirizo gyemu answer. Obeeko ne byofumiitiriza nti baganda baffe ab'omuwendo bwe batyo baba basobola okwerwanako ne bakola ebintu by'emuwendo bwe biti. Olwo gwe atalinganga bo. Bayinza okuba balina ebibabonyabonya abasituragolingamu. Yaguze n'essimu ya Sara. Ya Julie. Ya Julie. Sinesimanyi eryanda lyalazeewa. Eryanda sinanditeekamu. Waza gula eno. Julie oli otya? Gyendi. Oli bulungi. Eno ye art piece yo gwe wagisiiga? Nze nagisiiga bulungi. Bino ebintu wabiyiga otya? Nabiyiga nga babituwadde okubikola. Okay. Yes. That is so amazing. Kati kino kitunda ssente mmeka omuntu akulaba tomanya ayinza okwagala okigula? Kino. Tunda mitwalo 6. Yes. Weesedde oba? Azesedde. Weesedde. Yes. Ddala kijjamu mitwalo 6 gyokka nze nga ndaba kiringa ng'ekyobwanana bwase. Kino ng'okitadde mu ddiro okiraba. Kati ssente zeekugambye nti ntono. No, bukumaganya birowoozo. Kakadde. Yes. Akadde kabamu. Ane mujja mugula ekipande kya Sara kino eno. Akadde kafaana katya. Bibiranga ssente nnyingi. Bibiranga ssente nnyingi.
Okay. Kali soko zeeri. Soko kizeeyo ekipande tumale okubeera ate nga tukifunira bakasitoma. Banaye mwena abatulaba ku HK Media tuli waneno ku Art Village ate nga nze okusinkana omu ku bavubuka abeekoledde abavubuka abali very innovative gwe ng'omuvubuka ng'oli eyo oli ne Hadija Kigozo olunaku olwaleero ate nga mbeerawo nnyo okubeera nga nkusapootinga gwe omuntu wa wansi gwe wenna omuvubuka ate naawe kennyini andaba akolera mu mawanga ag'enjawulo. Olunaku olwaleero n'omwami ono Luyima n'omwami ono Luyima Sambagenda aneewuunyisiza nnyo ebintu byakola mu butuufu bya njawulo nnyo gye baleko. So Miss Hadija nze nno nnyongera okukkaatiriza ensonga eno nti tetwetaaga kutuwa olwa twetaaga okukola n'emikono gyaffe tubeeko ne bye tutuusaako engalo. Tewali ssente ennyuma nga ssente gye weekoledde. Abaana bano nga bw'obalaba naawe banjawulo nnyo tebatufaanana n'endowooza malayika za Katonda zituula mu bo era kyovala nze mbeeyitira zaabo ne siliva awe nayimirire ngamba nti nze neetwala nti nze muyimbi akyasinza obugagga mu nsi kubanga zaabu ne siliva n'ebikomo ne goodi mbeera nabyo wano ku Labongo Art Village mu mbeera eyo nga bw'olabye. So baganda bange abaana bano mu mbeera zaabwe bandibadde ate basinga okugamba ki mpaayo 10 naye olaba nabo basitukiramu ne bakola ne bagamba nti no katusiiga ebintu byaffe katukole kino kati gwe n'omuganda wange atabafaanana zuukuka tayimu nga tennakukwata zuukuka obeeko nekyotondawo zuukuka naawe obeeko nekyo n'okuvuganya kwoteeka mu nsi eno okunakwogerwako ng'omaze okuzaawa. Ensi eno sirire ensi lugendo si kugobaŋŋana luno lugendo tulutambula nga tululya point ku point eragezaako okugobaŋŋana ne munne n'agifuula lira amalirizaako ye n'agwa. So tugezeeko okutambula olugendo lwaffe n'omwoyo w'amagezi nga tuyimirira mu kawaayiro akagamba nti muganda wange alina omukono ogumu bw'aba asobola okusiiga ekintu ekyenjawulo bwe kityo olwo gwe alina ebiri. Sigenda kubeera nga nsukkawo olunaku olwaleero kye mulina okumanya nti neewuunyiza nnyo ebintu binene omaze ebbanga nga sibiraba naye ate omwami ono mbadde nsaba abantu baffe abatugoberera kuba ne platform y'amaanyi teshebereka kyogera ekyo ge mazima ne bw'okikweka kimala ne kirabika tosobola kuzibiikiriza ntaala mu nzikiza emala neewaguza. Nandiyagadde okozesa omukisa guno abantu abatugoberera kwongera okuba business line yaffe abantu abandiyagadde okubasiigira ebisiige ng'ebyo n'abandiyagadde okuwagira baganda baffe bano bajjuli basaala ebifaananyi byabwe okwongera oba motivatinga kuba n'ebizibu byabwe bingi. Abamu beetaaga okulongoosa kati oli okutukwalwala kufeenya muganda wange oli naye alina ebizibu bingi amannyo gonna talina mu kamwa beetaaga okukolako mu ngeri eno n'eno. So omuntu yenna yandiyagadde okugula paints zaabwe notuwagira okwongera okutuusa obuweereza obwo ku bannaffe abatannajja wano. Tusaba tunoonyeeko ku namba yaffe eri 0700 346827 0700 346827 tusobola singa twegatta ate nnoffe tugamba nti wano ku Labongo Art Village nti kasitoma waffe ge maanyi gaffe tetulina maanyi malala ebyokuloga byatulema n'ebyokusaba olumu tunafuwa ennyo sitaani nakuba emiggo n'owulira tukyalina n'amaanyi gazokuka kusaba nga n'amaanyi matini. So twaddira amaanyi gaffe ne tugateeka mwoyo Katonda atatulyaza amaanya ne gafulumira mu bawagizi baffe abo abavaayo ne batugulako ebisiige ne batusapootinga musically ne mu art. Mukama bampeera omukisa we bale kunkyalirako nzaani mpulira n'akawowo kowunya kanjawulo tetusosa. Thank you so much now kuwa omukisa bano nga balabi ba HK Media obonda bomulundi gw'ogusooka amanya gange nze Hadija Kigozi ate nga wendi nnyo wano e Kampala olunaku olwaleero tusibidde wano Makindye gye nsanze omuvubuka wano ku Labongo Art Village gye nsanze wano omuvubuka alina ebyewuunyo sigenda kubeera ate ng'emboozi ye njiddamu naye ng'ate gwe wenna atulabirawo ku YouTube bambi okola kyakabi nnyo ate nawe woba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe bw'otyo okubeera nga weeyungako poza ate woba oli ku Facebook oba ku Instagram just nyiga akagamba ako akafollow ate naawe obeere ng'otufollowingako. Beera HK Media Hadija Kigozi subscribinga.